Timu y'eggwanga y'abagusambira waka eri mu kattu ka byansimbi mu gafuwe gwerimu okwotegekera empaka za CHAN eziyinda omwezi ogujja. Okusinziira kwakulira ebyensimbi mu FUFA Deocalas Kizza, obuyambi naddala ensimbi byetaagibwa. Gavumenti yatuwa obukadde 7,230 obwa Uganda n'eggattako n'emitwalo 18,885 eza ebisembi eza America oba dollars. Twagala ensi yonna esobole okukwatirako nga gavumenti bwevuddeyo esobole okulaba nti ttiimu yaffe etuuka wala. Ate ye omutendesi wa ttiimu y'eggwanga Micho Srojedovic ategeeza nga beetaaga okwetegeka ekimala lwe banaasobola okuwangula emipiira egiddako. Agasseeko nti baakusaba emipiira egy'omukwano okusobola okwetegeka obulungi. We had with the players planned until March a match against Burkina Faso, so that if we succeed in March, we do not succeed by accident. We succeed with planning, strategizing, and looking to the details that can make us succeeding. Mu ngeri y'emu Big League yakutandika ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Mu kyo ttiimu 2 ku 26 ze z'okwetaba mu mpaka zino. Okusinziira ku mwogezi wa FUFA Ahmed Hussein, ttiimu 2 zokka ze ziweddwa layisinsi mu bujjuvu. Ku zino kuliko Kirajjinja SS ne Ndeje University. Mubaddemu clubs 26 ezirina okuba nga zisambira mu liigi eyo, naye oluvannyuma lw'emirimu gyabwe n'okulaba nga bakebera buli kimu ebiwandiiko ebyetaagisibwa oba ebisaanyizo, clubs 20 ze zigenda okuba nga ziweebwa layisinsi, ezimu ezijjudde, 2 endala nga za kiseera. Mu kukyukiza ebyetaago bya FUFA okufuna layisinsi, Kirajjinja SS yalidde mu zinnaazo akendo n'obubonero 84 buli 100, ate Ndeje University n'efuna obubonero 5 ku buli 100.